zaffe si bwe bulamu bwaffe obwa bulijjo mwe tuwangaalira. Mwattu tuli bantu balungi nnyo kyotalabanga, naye bwe musalawo okutujolonga naffe tusobola okujolonga. Bwe tusalawo okuwaŋŋana ekitiibwa era tusobola okuwaŋŋana ekitiibwa. Otegedde? Mu mbeera yonna. Kale n'olw'ensonga eyo tosuubira munno kwera lujja lwe gwe gy'oluyiwemu kasasiro omale ogende eri otuule mu sitenseni ogenda nedda munange olujja lw'oyonze munange bw'amala okwera nze nga nzijanjiwamu kalimbwe n'enkyanga oyiwamu n'oluddako ng'oyiwamu naluli ng'oyiwamu kalimbwe nedda. Yesu ye muyimbi Lili Puzzle Lunabe ng'alambulula ku nsonga kw'ebyo ebigenda mu maaso wakati we n'omuyimbi Mukunja Atasera. Ndowooza mwena ekibaluwa mwakirabye ekya poliisi kye bakuntumye nga kigenda ewa Mukunja Atasera. Era complainant ye Lili Puzzle Lunabe. Ebintu mwabirabye nti munnange ayambala ate t-shirt nga kuliko ekifaananyi kye ate n'agamba sitaani wuuyo. Agambye nti bwe baba musazeewo okwewa ebitiibwa mwewa ebitiibwa, bwe musazeewo okwewa respect nti buli omu respectinge munne naye nti tebajja kutuulawo. In fact akozesezza akagambo bo bantu balungi era balamu, naye omuntu w'omulinnyirira nti naye ajja kulinnyirira. Bagamba wonyigiriza ennyindo mbu ereeta omusayi. Naye ye Mukunja Atasera agamba mbu Lili Puzzle mbaalumbye bangi era mbu ye bw'aba yatandise nga teri yali amututte ku poliisi. Bibino tola nti obadde omanyira abantu wano ku media n'ovunamya buli omu n'ovuma tanaaba takola ki genda onaabeko lerere n'ova ku Kingisa n'ofata dokita kwefulukuta boovuma abo balina abaana neeyo ku poliisi gy'oloopa emisango gy'oddukira omala ottakula entalo dduka oloopa emisango bonna babiraba. Abo boovuma nabo balina abaana balina abako balina omusaayi balina they are also human beings nabo balumwa. Kati nze nakuvumya eki bwagala okuntulendingirako mu marketingireko ebiyimba music yaggwawo mukkirize ate tokaaba weka muli bangi. Nze natolose ku kitanda nkyali mulwadde n'amasasi gange. Ez'entalo mu bayimbi zose zaakugwa era nga tuba tukyali awo ne zireeta kino kiba kyekinaggwa ne kireeta kino. Ate ye omukulu Jacob Omutuuze alumbye Eddie Kenzo ng'agamba nti mbu Eddie Kenzo yakozesa Bebe Cool n'akozesa Jose Chameleone okubanga yeefunira ensimbi mu gavumenti eno. Mbu yabakozesa oba atya awo nze naawe simanyi naye nga ye bw'agambye. Awo bajjukirako awo emabega waliwo akawodiyo akatambula nga Jacob Omutuuze ng'agamba Norbert Vance nti munnange olutalo lunguze oba lunsuubuze, nti nze ekintu ekikwata ku Eddie Kenzo kyonna olwo olutalo nduyingiriramu ku bwereere. So simanyi entalo zaabwe oba ziva ku ki, naye nga ndowooza waliwo ebitaatambula bulungi wakati w'ababiri bano n'ebyo bibaamu era ndowooza nabyo bajja kubisootenga. Nga tuvuddeko eyo omuyimbi Nantume Dorcas abasinga obungi gwe mumanyi nga Nando Love Jozi Waneno yafiirwa taata we era abantu ab'enjawulo bagendayo ne bamuwerekerako kumuziikirako n'abatasobola era basobola okuba nga bamusindikira obubaka obutali bumu na bumu ku bigatta abantu. Avuddeyo nga musanyufu nnyo lwa bubaka pulezidenti w'ekibiina kya NUP bwe yamusindikira kumukubagiza. Era avuddeyo n'agamba nti buno obubaka sigenda kubuuliriza nzekka ka mbuteekeko waneeno nammwe abali eyo mulabe lwaki ndi musanyufu yadde nga n'akafiirwa. Banaye funyika message okuva ewa Mr. President era ndi wasipulira essanyu lingi nnyo naye mbadde nsaba tukawulirize ffembi tukawulirize ffenna. Hello, Nando Love.
munange ka message enkalabi mwanyinaze nga kitalo nnyo ekya taata nabirabye ku TikTok naye nabadde eno mu campaign ate nga tuli wala naye nsabye taxi akuntuusizeeko obubaka buno munange obukusaasira era nabewaka baganda baffe bonna obansaasirire ne maama nja kunoonyako in the coming days but in the meantime mukama akugumye webale nakumbikira mu butongole munnange kale ndakunoonyako. Nice to be able to communicate to you. Byebyo bwebwo obubaka bwasazeewo kubanga abusharinga ne public nga tuvuddeko eyo kata ekikonde kinyuke ekakumiro lwaki abadde kyagala kubanga kinyuka bannange okwewandisa oba nomination zino zibaddemu ebintu bingi twafunye abantu bangi abakomplaininga nga babaganya kubeera nominated nga tewali nsonga naye nga beekwasa obuntu baleeta kino baleeta kiri bangi nnyo abavuddeyo era abamisinze lwa nsonga ezitaliimu era nga woobuuza tewali na explanation eri wano kaakati ono yadde ku tiketi ya National Unity Platform naye kata akuba omuntu ekikonde. I cannot settle. The papers were there. We are taken to a place that we do not know. The law is clear. When you get nominated, you're supposed to leave here your 2 copies of the nomination copies. Now that she's not nominated, we do not see the reason or the instance why these people should retain our papers for what? Now that we see that these people are acting under instructions, which instructions are abnormal? The returning officer stamped on all these papers. After stamping on them, then he says that you don't qualify to get nominated. What was he doing? We cannot allow this. We are not leaving this place unless these papers are produced to us. Then we want a formal communication from the EC to say that she has not been nominated, then they give us the reason. Yes. We do not want this informal communication. Yes. We want, let them write that Kohiro has not been nominated because of ABCD. Because it's he himself that advised us to produce a document referred to as a deed poll in the legal term, which we produced. So, after producing it, he's telling us of the Gazette. She's a lawyer, I'm a lawyer, we know what he's talking about, but then the process is ongoing. So for us what we are seeing, the returning officer is acting under instructions, which instructions we know where they're coming from. Because even that very person in the morning sent us a message that Kakumiro is not for NUP, we should advise Ellen to come as an independent. But this is all right. The Constitution stipulates it very well. We are under multi-party system of dispensation. Being NUP is not a crime. We are actually obliged to be NUP or any other party. They nominated me. I participated in elections. I was the third. Yes? The same person, I had not added on my qualification. All I added there a postgraduate diploma in law. But the rest of the papers I presented today. Already there is a precedent that EC nominated the same person. And this time, now they are failing to nominate the same person. Yes, webityo ebintu ng'ebyo twabiwuliddeko mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo byabaddemu era twalabyeko ne ku mwana mulenzi eyabadde alajja nonno nga yabadde ayagala kubanga yesimba ku Deputy Speaker of Parliament naye ebintu ebyo bamukoze omwana mulenzi yavuddewo nga tamatidde kyokka nga ne ssente ze yamaze dda n'okubanga azisasula byebyo era kankongere ku butambi obukwata ku ebyo ku nsonga ng'ezo. Ekikolwa Anita Amongi kye yakoze ye yayagadde ensonga zisimplifying ere wano nga zikyali ku primary stage nga tezinnatuuka ku tertiary stage mu general elections kubanga yategedde eyo bwe binaatuuka eyo tajja kumalako. Lwaki? Baafuna ekyokuyiga okuva mu by-elections ekawempe mu kulonda kwa council Nalukoola where they had only one constituency. They used all the state resources. They deployed amaje mwagalaba helicopter mwaziraba nga ziyita mu bbanga, drone zitalina number plate mwaziraba, emmotoka ezabuyonje zitalina number plate mwaziraba nga ziwamba abantu. Still after doing all that they didn't succeed. Balemererwa okubiitinga amaanyi g'abantu. So bwe balabanga abantu basobola okudemonstratinga amaanyi g'abantu nga balina constituency mu gye baali balina okulwanira ne badeployinga, they used all the state resources ne zitamalako n'amaanyi g'abantu. Kati
batunuddemu ne bakola kye bayita situations analysis ne bagamba if we failed in Kawempe, what of general elections? Nga all the state resources are going to be scattered all over Uganda. Nahamanya nti sijja kumala kuba yategedde nti all eyes will be on that constituency. Nagamba nyinzo obutamalira kaawo. Amanyi g'abantu bwe gaba nga ag'Ekawempe gabiitinga wali. Nga waliwo constituency emu. Resources we zaali buli kimu kyonna. Naye kati nga resources ziri scattered. Zigenze mu constituencies ez'enjawulo all over Uganda. N'alabira ddala nga tajja kumala ate ng'akimanyidde ddala nti amaaso bajja kuba bagegese nnyo constituency egyavaamu. Ko ye nti kati ekintu kankikwasaganyize wano, candidate muwambire wano, zempite wano opposite. Kino kikulaga kigwe mu Uganda. Kino kikulage nti wetulaga tewali atatiddewo. Buli omu atiddewo kitegeeza ki nti kati essaawa eno omupiira gw'okwenunula guli mu ngalo z'Abannayuganda. Tewaliwo ggwanga mawanga gonna mugalabye engeri gye beenunudde okwetaasa enfuga y'abamusibira mu bbwa tebatudde butuuzi. Bannansi be beenyigidde mu kununula ensi yaabwe. Tekirina gye kivudde naddala gavumenti z'abadikiteeta. So kunaaba kusalawo kw'Abannayuganda okusigala mu nfuga y'abamusibira mu bbwa oba okwenunula. Naye nkukakasa amaanyi g'abantu bwe gaba nga gasobola okubiitinga okukulumpanya kw'abana abasajja ne kuba biitinga Ekawempe. Kati mbuulira nga resources bazigabanyizamu bazidividinze. Tunulira omukulembeze buli gyagenda ensi n'ensi yeeyuwa. Abantu bonna bwe banaasalawo ne boogera olulimi lwe lumu. Ensi n'ensi nevaayo nga bwe muvaayo ne mweyuwa ku kampeyini z'omukulembeze. Ne muvaayo ne mugaa nti ekimala. Wallahi abasajja tebalina money power esobola kudeployinga all over Uganda. Babiitinga amaanyi g'abantu bwe gaba nga baalemererwa Ekawempe. Tulina ekyokulabirako eky'Ekawempe. Bwe baba nga baalemererwa nga balina constituency emu. Ate bwe tuba nga tulina Uganda yonna baba basobola kutya. Naye nga abasinga be tutya ebyo nja kubyogerako mu vidiyo eddako kuba abantu abasinga batya abasirikale. Naye ngenda kujja mbamenyeremenyera abasirikale. Mumanye omukulembeze bulijjo kyatugamba nti abasirikale bali ku saidi yaffe. Naye nga kyemuba mumanya wetulaga tewali atatiddewo. Yes, Speaker of Parliament, Deputy Speaker of Parliament, bazze babalangiridde nti bali unopposed kubanga bonna babadde bagezaako kubanga baagala bavuganya balina engeri gye bataddewo embeera ne babalemesa okubanga banominatingibwa eyo Uganda yaffe mwetule. Naye nga byonna bigenda mu maaso, lwaleero pulezidenti w'ekibiina kya NUP atalaze ekijjandongo era oluvuddeeyo wuuyo ali saidi za paaki wabadde agenda mu kkubo agenze n'akyalirako oba n'alaba ku magombe g'omugenzi Dr. Milton Obote. Agenzewo n'atuuka ku kijja gye baamugalamiza. And the things were decided for 4 years. 4 years before they were captured. But they came 2 years. By the time he was growing up, he was like,
My sport has chosen me. When all of us are very old. It may come sooner than you think. Yeah. Kiroyo golaba gwayina ye mu kifaananyi oba mu katambi oyo ye mukulu Jimmy Akena mutabani w'omugenzi era ng'essaawa ya kakati naye mubaka mu palamenti eno ey'eggwanga eriko. Byonna byonna nga bigenda mu maaso nga tutunuulira embeera nga bweri munnanga Asumaani basalirwa ebibye bibi kata abalonzi bamugajambule bambye ku mulundi guno abalonzi bazibu era bakambwe bagambye tebagenda kuttira ku muntu ku liiso era bw'oba omanyi nga wakola ebitasaana nti togeza tosambayo. Parliament okumala emyaka 7 Asumaani basalirwa nze soolamu wakuwera mukumu wa kalulu olw'okubanga amaze emyaka 7 mu Parliament abweyina lunaku nga kampeyini etuuse n'emala eyayira okufa ku bantu ab'ebujiri. Ensonga ey'okubiri Asumaani basalirwa ono akolagana n'abantu abafuukirire Uganda ebizibu. Sipiika wa Parliament Aneta Among balire esente d'omulio w'omusolo okudimala mu Uganda yona yona. Asumaani basalirwa baabisa iteeka erya iPod obutawa atabaire mu iPod obutamuwa sente kyafuna Bobi Wine bamusondera esente nga bamubize mu sente ga iPod bajadimuwa. Naye Asumaani basalirwa nkobereku iteeka kiriyadde mu Parliamenti engaito omuntu okwambala engaito ba beret bakugema bakutwale omuntu wa wasi bamutwale mu bamutwale mu gundi ey'amagye. Naye Asumaani basalirwa nkobere iteeka kiriyaddeema ng'eriteeka lyabita eiteeka eryokubiri ery'okuwa bakomishona sente gaaliiko balyona lyabita ng'ezira kyadeemye. Asumaani basalirwa Bobi Wine Asumaani basalirwa okekyo yali alijamu lya kalulu aye Bobi Wine we yayida wano Asumaani basalirwa. Ekintu ekyokusatu badema kubalimbalimba nga batuusaano batuse okuva wale ku Hilton. Asumaani basalirwa akagaali donated by Asumaani basalirwa akazirayo ani abonaku ambulance ya Asumaani basalirwa ani abonaku tractor muna muli mu tractor munayo ebikolwa nga bino twabirabyeko e Masaka nga ne mukulu Mathias Mpuuga bamulangira nti yali ebitaano era tadda tagezanga tebagenda kumukombya yadde n'akamu nga bamugamba era bagenze mu maaso ne bamugamba ogenda era tudda. Kakati abalonzi ensangi zino tebattira muntu ku liiso nono bamubuuliriddewo nti ebbanga ly'omaze mu Parliament kiki watukolera nti vaayo oyogere nti nayimirira n'enkola etteeka lino na lino nti vaayo tugambe nti oba olina ekintu kye wakontributing nga ne balanga nti Asumaani basalirwa yaleese kino so ne bamugamba nti totawaana era totawaanira ddala kola ebirala naye ekyokulowooza nti oba ojja kukomawo wano eno tukuwa akalulu tetujja kubanga tukukombya. Eyo ya Uganda yaffe essaawa ya kakati mwe tuli mwetutambulira naye nga abantu bakoowu embeera yanyiga abantu tebakyayagala bannabyabufuzi ababazannyira ku buwongo nti onajjukiranga ng'emyaka giggwayo ate ojje nti ozze kuwenja akalulu nti woba bakuwa akalulu n'ogendera ddala n'otatunula mabega nti sigalirayo ddala tokomawo nga ate obudde butuuse olw'okubanga ate oyagala akalulu. Olunaku olw'eggulo nabaleetedde omukulu Luzzi ye yabadde ng'alumba abalonzi nti nammwe mukisuusizza mbu musaba nnyo musabiriza mbu ne musuuka we mwandikomye era n'abagamba nti temuddamu kusaba bantu muleke abantu babakolere ebyo muba mubatumye mu Parliament nti naye musaba ne musaba
mbone musukkawo y'omuntu y'omu oyo gwe nabagambyeko nti eyalangira Bannamitiyana nga bagulidde piki eno yali agiwadde Imam n'abalangira Abannamitiyana ne basonda piki ne bagimuddiza bwewo Uganda bwe tuli naye nga webale kubanga oli naffe tovaawo.